badde mukomera population ebitundu nga 7.5 ku 10 eby'abantu abaliyo baganda abaganda be basinga okusiba babasibira ki bwowuliriza 17.5 ebitundu nga 5.5 ku 10 baba tebalina musango babeera tebalina kye bakoze era babeera obulamu bwabwe buddukanyiziddwa ku tribalism. Abasajja abo Museveni n'akakundike akakundi ntegeeza aba abatonose eggwanga lye lyonna kubanga bwogenda ne mu mawanga ag'abanyankole bahororo bakiga abanaku gye bali si bonna naye alina akabinja nga ko namba emu kye kasooka butaagala ngenda wali ku kya maapu era nakyo mbabuulire ekyokubiri mu bintu bye nasoma mwalimu maapu manyi ne maapu ya Buganda etandikirawa evolution of boundaries nabisoma mu Makerere kati ekimu ku byasinze okumbo by'omutwe era nga kye njagala okutandikirako kikwatagana ku maapu. Ekyokubiri Museveni tayagala amusongera ku ntebe kyokka n'obubi bwe bwaliko n'ebizibu byaleetedde eggwanga ate eggwanga tayagala ddiita kyekintu ekyokubiri kyatayagala mu nsi bweyogerayo ekigambo kimu nga kitunuulira entebe ye kwe kugamba bwakwera bweba nsiri akussa mbazzi asobola oyo kubya ensiri embazzi singa etuula mu ntebe ye tafaayo ku damage gy'agenda kukola ekyo kyakubiri. Ekyokusatu Museveni kimu buli mu butonde tayagala basiraamu kambikuddiremu Buganda yeekulembedde tajagala ekyokubiri tayagala asonga mu ntebe ekyokusatu mu kikula kye tayagala basiraamu ye n'akakundike. Kaakati mpuliriza emboozi zonna ez'abantu nga mwemuli n'aba kwegamba ne bawakibe abali emmengo nyina mbadde ntudde awo nga mpuliriza ebintu ne neebuuza in this whole damn world lwaki emmengo eriyo omuntu omu ayagala obwakabaka eriyo omuntu omu bw'ati ayagala obwakabaka emmengo waliyo omuntu omu Ssaabasajja Kabaka w'obwakabaka bwa Buganda yekaya ayagala obwakabaka abaliyo bonna babayita bandyamu byange ngenda ndyamu byange ngenda abamu bandyamu byange ate abala bandya nabo amanya g'Ekiganda bagalina wano mu bawe ebitiibwa naye nga bebadde eri mu kisenge be bandya nabo bennyini leero alya ku kitoobero ndowooze Kawungeezi alya ku kitoobero wana alya ku kitoobero wali alya ku kitoobero ekiro. Ekintu ekimu ku bikyasinze okuntama mu Uganda kwe kubeera n'abakulembeze abatuula mu bifo naddala mu bwaffe mu Bwakabaka nga tebamanyi bye batuddemu. Kaakati kankuzzeeyo bwe namaze okusaaminga emboozi eyo yonna nze saagala nnyo kaaba osobola okujajinga n'ogamba kaaka kalina obusungu bwe kankuzzeeyo osobola okugamba nti oyo ekimwogeza alina obusungu ku gavumenti kuba yamusibye nedda nze mu kikula kyange osobola okuntiisa mu kikula kyange osobola okunva emabega n'onkanga era bwonkanga nsobola okudduka naye kizibu okuntiisa okunkanga osobola era nsobola n'okuddukamu awo wabula okuntiisa tekisoboka sitya. Kakati kambabuulire mwogeredde topic eno bannaye mwogedde buli omu alina kyayogera ku kusiimuula maapu ya Buganda ku Uganda mwenga mulaba simanya nawulidde n'omusiru oba bamuyitaani bannaye mwerabidde erinnya mu kitongole ekibala abantu ubos Uganda bakita ubu kino ekyabala abantu ekyabala bye kitamanyi Uganda Bureau of kiba kiyitaani bana aba statistics abakola demographic oba census mulimu akasajja ke nawulidde ku mawulire g'NTV nga kwogera ebyekisiru siwulirangako ku musiru alina mulimo ng'oyo simuwulirangako n'obusungu bwankutte erinnya linabadde ndiwandiise ntya n'oddyogera abaana bange bayinza oddiwulira
leka mbabuulire mwe mulowooza asiimula Buganda ku maapu kitongole Museveni full stop tayagalangako Buganda na Baganda naye mu programu olwaleero nze ngenda bawe endowooza yange ye lwaki nninda okugiba wakanjiba wenji nnyonnyole nze mbadde nsaba mu myaka 10 okuva kati muneegatteko tukutule Buganda ku Uganda atakwagala tomwa naawe oba tomwagala babatta babakuba babavuma ebitabo babiwandiikuludde ebifo by'emizizo babijjeewo amataka bagabbye mu bululu babba emiggo buli wamu temuwulira. Don't you realize bwe nali nsoma mu primary nze nasomera mu bana basome fe Museveni yatukonya ng'abaana be bo basoma Bungereza luddawa fe abaana abaazaalibwa bakadda b'NRM tugenda mu bana basome twasuubira nti munnange engeri bataata baffe gye bakkiriza okutwala programu za gavumenti ne bwe tulikula emirimu gya gavumenti tujja gikola tulina obusobozi bwe yogera erinnya lyo ng'oli Muganda tojja kufuna mulimo kakati tukola ki mu Abaganda abali wano tukola ki abali ku video eno tukola ki what are we doing mutufu omuntu n'akuvuma n'akutuula ku mutwe n'akufukira n'ajjayo ne pipe n'akugamba yasamya akamwa n'akufuka mu kamwa n'ajolonga buli omu ne musigala nga mwetuddeko mwekuumidde ku birerya ebiri mu twekobe kabaka byawe emirimu nga tebamanyi nze banaye nali manyi edda nti ekigambo kya kabaka kiba kiragiro 218 kabaka n'agamba nti banaye Buganda teri ku map ne bituula bo babeera batudde ever in their whole life they are ever sitting there kakati gwe yogerayo kimwe atulabye mukamwa atukoze bwati fe ab'ebitiibwa obwakabaka bwaffe bugenda fe abakopi tutunudde. What is my proposal? Nze njagala Buganda era kubanga lyali gwanga tewali nawona ndagaano yo netukuumira mu Uganda. Why don't we temuwulira nko ku kigambo Brexit? Britain exited. Why don't we create Bugexit? We need to create Bugexit. Banani temwogera bingi muneegatte ko tukutule Buganda ku Uganda ate munagamba mbwe nefuga etya no. Before even the first whites arrived here eyo mu 1800 when they came here Buganda had a known political organized system. We don't need this rubbish. Bombapo bajije ku Buganda abane mutandika nalabye omukungu n'agamba tewali asobola kusiimula Buganda tewali asobola gisitulawo ani abagambye nti bagisitulawo Palestine n'eri Gaza gye bali mu kulwana baali babisitulawo loza muwulira ku nsi ezifa obuwangwa obuzze bufa mu nsi ezisigadde yonna babisiimula ku maapu. Let me tell you Abaganda mbakoowoola yonna gye muli febe basiba bwe baba bakuba emiggo oli nayogera olulimi lwewaabwe nga bakuba emiggo ye nga bamuleka mbadde mukomera. Treatment of a Muganda by the moment Omuganda lwe bakuleeta bwe bati mukomera oba mubbi mu maaso gaabwe Omuganda mubbi ne bw'oba bakuleese toyina musango n'ogezaako n'okwogera n'obuwalawala obubulizi oba muri luda prison is good mu bino bi safe house bweyogerayo ekigambo kimu nga kya Luganda nti oyo mubbi